Leero tetujja kubabuuza mutukkirize oba munaatuvuma empisa embi. Omanyi wano mu Uganda mugamba mbu omuntu w'empisa ennungi ssebo yafukamira n'abuuza. Naye ennaku zino abafukamira okubuuza bayaayi babbi bannakinku. Dani ogamba utya? Ndi bulungi akojja. Akabuliriro. Kabuliriro ko kabadde kanene. Ennaku zino erinnya engeri gye lyongedde okuvuga naawe okuba banna abasajja nga toli mwangu wa kusisinka. Byansi munnaye nesisinkaniika munnaye. Weekweka ki? Bakazi bangi, baana bangi, buvunaanyizibwa. Omanye erinnya w'olikuba limenya otandika okwambala kati gaaga eyo gijjako kuba ndi wano naye tosobola ne woba ogenda manju ne woba ogenda gaago saawa yonna. Ne masiki kyemanyi. No munnaye Katonda oluusi tulina kale ensengeri gye tutambuze tuwumpugumya ng'omugenzi bwe yayimba tyensetu tuwumpugumya kwe kukuzunza owununa ng'empuuna malungu olaba endiga kyekola otambula ng'ekotesa omutwe kibayita okuwumpuguma tolaba gy'olaga gwe ng'okola bukozi oti ate okuwuunuuna ng'empuuna malungu okuwuunuuna ndowooza kwe kubeeraawo nga evo babwewuunaganye empuuna malungu kyali kinyonyi kisolo ndowooza kyali kinyonyi empuunuuna gewuuna naye abasajja ababedda baalinanga ebigambo ng'akugamba ekigambo n'okeera enkya n'okinoonyerezaako naye nga tolina waliwo n'ebimu bye tutannabategeera mpaka nakati naye nga mwebale tugezaako ebitambula mu nsi simanyi oba obiraba nga bwe mbiraba omanyi si buli omu alaba nga bw'olaba fena tutambuza amagulu abiri n'emikono ebiri naye ebintu abantu balimu olwali eni baitha abantu abamu abasinga ebintu bino babiraba beesulise abantu abamu beesulise nga kinyira ekintu kyalina okulaba bw'ati akiraba bw'ati oyogeredde ddala amazima obulungi ate nga muna entegeera z'abantu nazo zange King Dan bitambula bitya ebintu si birungi nnyo nasembayo okumanya nga bakuloze oba kyali kinanansi lyali ttalo baali bankwata era music bakazi bano bawunzuguna nabo kiki byali bya ndongo pozi n'ebintu ebirala byalimu omukazi byalimu omukazi bino abakazi betu bye babeerawo nga batulinako crash bakazi ba mikwano gyaffe omanye endongo eno ejjuddemu emize gino okusobola obeera eyo nga kojja mpaata waliyo omukazi wa kyali wakwegwanyiza abo bayitirivu era ng'agamba singa afuna omukisa ne musembere omanye abo abakazi nabo munnaye banansonyiwa okyogera abamama bonna bannakazadde b'Uganda bali kino mu nsonyiwe abakazi mostly abamu entegeera yaabwe abamu nayo eri vagalanda luzungu olwo ndowooza lulimi Luganda vagalanda kyekintu ekitateredde ekiri kitizigizaga kitoyogeredde ddala jakalanda jakalanda aba muntu vagalanda mu bakazi yeeno vagalanda mu bakazi ebeera etya nti omukazi kojja mpaata osobola owasa omukazi n'omuteeka ewaka ng'olina ku busobozi amaka mw'omutadde wagazimba tapangisa ekyokulya okimulekera mulimu n'abaleka akameeza nga ekituufu kiri nti nze sikalekangako sina nasuubirya kaleka ak'emitwalo 5 ng'omusajja akeera aleka emitwalo oli kunze gw'ogamba ewaka naye kati ate omukazi ogwolekedde akameeza k'emitwalo 5 ate asobola okwagala wa boda g'otumya ebintu oyo gwe bayita vagalanda kyebayita vagalanda nti nabo tebamanyi kikituufu bagenda okwekanga nga bagudde mu nsobi ate munnaye ensobi bagenda ozitegeera luvannyuma nnyo nga amazogi gwe talengera mu maaso nti genda gakinaaba kiti balowooza ku kintu mostly abakazi baba bamala gakola kati nga bwe mbadde nkugamba nti ensi bw'ogiraba bwe njiraba bintu bingi bitambula mu ggwanga wano naye endongo sooka ombulire endongo etuuseewa tuli ku ki kapyaki obukadde butambula nkulaba ku social media okwo weekola obusolosolo obubadibadi ne ngamba banaye musajja wange naye tofunika so ali eyo yandibadde yeetaaga okumanya biki byoliko kati bipyaki ebiriwo ettalo lyo lyawo naye omukyala byonna ani yakuliko mu music sofa eyali andika bamuyita omukunja atasera mukunja atasera mbadde manyi kyaliwo munne twafunamu kaawo obuzibu era nabalaba kaawo nga mupepeya nga mutukolayo n'oluyimba netugenda awo yagendera London nga tuli bumu netufunamu ensonga z'obutakkaanya ez'omukazi mukunja nambeera bubi nnyo mukunja nansindikira ebintu ne bifuuka ebintu naye munnange Katonda nga bwatalya paani namulabyeko nejjuuza nga wera ennemba n'ebirwadde kitegeeza tologeka okulogeka nandibadde tukigambe nti sirogeka buyesi naye ate nze ndimukkiriza kuba nze ndi mutabani wa musumba nsaba Katonda simanyi byassabo neesiga oyo yekka mukunja munnange yandi bubi mukunja nsonga za mukazi byaggwamu kyabiriko ayinza oba ye teyabimala
neze ng'omuntu nabimala kubanze ensonyiwa. Bible egamba musonyiwa baba bayise obubi. Kituufu. Ne kati eyo nga tuvuddeyo kojja munnange. Ku mukunjo oyo si nsonga nnyo nku tetujja mubeerako. Ye Juanita Kawalya awulidde ebigambo byeyayogedde. Nalwaleero nkyakwata ku mutwe ne neewuunya ensi. Omanyi Omuganda aga nti eryokanga neekola ki? Neetonnya neeyanika obuziina. Neeyanika obuziina bw'omuntu. Omukazi ayimbye ennyimba nnungi for almost ndowooza emyaka tebawezezza nga 45. Tubale kale emyaka 35 mu kisaawe. Mu kisaawe ky'okuyimba. Tubale emyaka 3 mu something. Ng'ennyimba ze nnungi. Ng'oziwulira okitegedde obulungi bwo ssebo gimu wange gundi nze nga ziwooma. Naye kati oli eyali ayimba nze ndaba ng'eyali omunoonyi w'essente basudde gwe yayimbako nti yawula omuyimbi anoonye ssente n'asomesa ki? N'asomesa abantu ob'eggwanga. Naye ekyo ekigambo yakijja ku ki? Omanyi kati n'obuzibu bwe tulina obumu. Abantu abamu bagenda ne batunuza abantu mu kamera nga bamba bamaze kunywamu. Tuyinza onnenya omukazi oyo kwata navaayo kuwayo opiniyoni ye bukyakyogera bukyakiteeka ku mmeeza. Anti byamusukkako. Tuyinza okuba ng'omukazi oyo muteeka mu kamera yali anyweddemu. Kuba yayogera ebigambo nange ow'emyaka 20 mu byesinza kwogera. Yali munyiivumu. Si munyiivu. Twawula obunyiivu, obusungu n'okuba ng'omuntu naturally ye okutegeera kwe si kuvoola nti okutegeera kwe mama mulamba. Yes, ne gw'ozadde akkubira engoma n'ozina. Kati kanji mukubiremukko. Maama kanji mukubiremukko. Akazadde ate bangamba era akola ne ku kisaakaati eyo. Kanji mukubiremukko. Maama bw'obanga oli muzadde. Maama Juanita Kawalya tosobola kuvaayo in front of camera n'ogamba bunze sisobola kukuza mwana atali wange. How comes? Tavudde muntu anti oyo abaana b'oyagala okundeetera gwe omwami balina bamaama baabwe. Tutandike bwe tuti. Lwaki tobakulize? Tutandike bwe tuti. Obwo bunyoomi. Tutandike bwe tuti. Na bujoozi. Akyogerako si yakireeta. Si ffe bakatonda. Era gye bazireegera. Si gye zivugira. Singa Juanita Kawalya bulamu bw'ensi eno okeera enkya n'ovaawo. Oteekangako eri amaama. Mukyalo w'ekitiibwa maama Juanita Kawalya singa okeera enkya mu bulamu bw'ensi eno n'ovaawo. Gogamba abaana omukazi anaddawo mu maka bw'abanga yawulirako eyo endowooza yaba agenda gamba atya omwami nti abaliwo basanzewo mu maka abagobe. Aba amaze okusiga ensigo etagenda oba ng'enaakungulibwa etya kuba ekigambo kinene by the way kyamukubye mileage nnene ku byonna byakoleredde eggwanga lye. Naye ate n'ekireetawo ekyo abakazi bagenda keera jja mu inbox bagambe oba mu comment section nga bagamba banenya bagamba abasajja mwe muleetawo ebyo abasajja mwe mwenda oluusi ndi maka n'ozaala omwana ebbali n'ombundeetera bamaama kano kanka bagambe omusajja ogenda okwenda. Abakyala basinga balina endowooza egamba mu omusajja n'omukolera biki tasiima no. Abasajja tusiima lwakuba ensiima yaffe mu abakazi oluusi temugisiima. Anti abakazi abamu basiima okusiima kwe bw'aba kojja mpaata mukyala we waka omuyino gy'omugezese. Emyaka gy'obadde naye banaye tebagamba nze kanaawe osobola okugezesaamu owuwo n'ogezesa emyaka gy'obadde naye ebintu by'omukoledde mulimu ebintu bino wammanga mulimu abamu nga bayanjula bakazi baabwe. Ekyo nno kitiibwa kye kisingirako ddala. Naye ng'omukazi ebyo tabikola ki? Tabiraba. Olumu ojja okwateko emitwalo nga buli mwezi lwe guggwako okwateyo emitwalo 5 oba 10 n'ogiwa mukazi we. Ng'ogimuwa buwi nti gijjo gwe n'otambula. Mukyala neyanziza akiteeke naye mu ndowooza nti buli mwezi omwami ampaayo emitwalo 10. Olabe entegera ye bw'enaakyuka ajja kuva ku kiri eky'embaga kye wamukolera ekitiibwa kye wamuweesa afuuka singa kugina emitwalo 10 gy'omuwa buli mwezi. So nti kati omusajja okola ekintu eky'amaanyi n'okikolera mukazi we naye ate tasa kitunuulira. Kati mostly abakazi abasinga babeereyo n'agamba bba wange yayenda n'andeetera omwana ebbali. Omusajja ogenda okwenda aba n'ensonga. Abamu abakazi muyisa bubi abasajja. Kimu ekyokubiri abamu abakazi temuwuliza abasajja. Ekyokubiri mulimu obulamu bwe tuba twatandikiramu ne tutuuka nga gw'ovudde ku mulamwa. Okategeerako mwatandika mulina omukwano tegukyaliwo. Nze nawasaako omukazi. Oluusi mpisa mbi z'abasajja mbuffe. Otubajja ku mulamwa. Bajjanga mugonvu. Ng'empisa azina naye gwe omuleetera okulaluka. Empisa embi ezo nazo ziba bwe ziti. Ezo abakazi bo zibatunuulira kati kambabuuse abakyala abamu. Omusajja okulaluka tava mu bbanga. Wabeerawo watandikira. Nga bw'owulira abantu abamu bakulembeza mu kamera mbu Mirembe Beddings baawe yamukuba n'okeera enkya n'ogamba okumukuba yava mu bbanga. Abo nabo bannange naye babala content oba bali serious. Tasazanyira teku ne wolereka content tasabeera content ate mbi amaka.
abantu babikola abamu abatategeera nera ekintu ekiri content era kirabika kyetekyekweeka nnyo bbanga nga lino wekyekwesa. Soko malirize tusooke tumalirize abaana ab'obuwala abakyala tumalirize Mami Joanita. Mami Joanita kye yalina okukola mu ntegeera ye mundo kale sonyiwo kyogera bwete nimanyi Oluganda nalwo ebigambo ebivoola biba kumpi oluusi guno omulembe gwaffe bye tusinga okuba nabyo ne batusonyiwe. Mami Joanita nze ndowooza nga nze King Danny Official mutabani wa Musumba kyekyo enjogera gye wayogeramu ekyo ekintu si wagiina okireetamu walina okwogera bwoti naddala kati koli maama agenderedde mu myaka osomesa kati yalina okujja ng'agamba abaana ab'obuwala kuba kati generation ezijja ayina abaana ab'obuwala azadde. By the way afe abasajja twenda nga totegedde so okumeggako omwana nembawala bwe muyinza okuba mulimu omukazi omuwala nga yafumbirwa naye nga ewaka wayinawo omwana badde manyi nga nti muli mu love nenti nga ewaka wayinawo omwana atali wa musajja. By the way mu baana abo oba n'okubanga eriyo mu baana abe yafumbirwa nga waliyo omusajja we nga yayenda ebbali ne nga tannaleeta bulesiki kati omusajja bw'alaba entegeera ya maama nga maama yasobodde okwogera ekyo ekigambo oluusi atya n'agamba n'ekirala ekiteezala tekyala okwenda nga bw'ogambye nti tewali ava mu bbanga okwenda fe abasajja ebiseera ebisinga akantu akatujjako kaba katono bwe kati nsobola okujja gy'oli nga njoyeza okulya last supper naye bwe tutuuka ku last supper ate n'oŋŋamba nti ate kakati ate nze nkooye nsiibye enjo zangoye kitegeeza olwo ntandise buli onaakugamba emirundi ng'ebiri n'otandika okumpoleza ebintu ebyo nga olwo obwongo butandika okukola ki okukyuka n'ekya last supper kojja ng'okitadde ebbali kojja mpaata waliwo ne kino ekintu ekitiibwa abakazi bagenda ne bakikyusa ennyo mu maka omukazi yalinga kukulisaayo ng'ovudde okukola takyakulisaayo ebyo mugamba mbu byali bya kati.com naye buno omulembe tubyetaaga abavubuka nzera mbu byali byadde ero yanganagana naye mpaata kati ebyo kufukamira kukulisaayo omukozi waali eri abakozi bawunzise batutte kojja mpaata omanyi lwaki nze ku myaka gino gye neetiisa 27 sisobola kuwasa mwana wa myaka 218 oba 21 omanyi lwaki nti nina ebintu bye neetaaga nga tajja bisobola si kufukamira nti njagala bitiibwa nno naye waliyo kye bayita omusajja akomyewo at least abedda abazadde baffe nze nalabanga maama nga taata ng'asobola okukomawo omwami Musumba ng'akomayo waka nga maama si musanyufu era nga nawe mumulaba yasibye simu ki kitegeeza nga balinamu ensonga zaabwe mu kisengeze babadde badiscussingako ekiro taata n'akomawo naye nga maama asooka najja okola at least fake smile n'amusmilingiramuko n'amumwenyesa gwali eyo okolako fake smile at least abasajja ekyo ekintu ogambako darling you most welcome how was your day ebyo nungasika smile n'ogonda naye babisobola bakyabikola Anna come and welcome your uncle ngali ali muki kutanjala Anna, where are you? N'abakazi abamu ebirala ebibalemesa. Abakozi abo balungi ewaka. Era abakozi tubaagala ewaka. Kubanga babayamba ku mirimu egy'ewaka. Ne mu obuzibu abakazi b'ewaka temumanyi bakozi biki bye bakomako. Okukola naddala mu maaso gaffe abasajja. Batuuka ne bayitirawo ddala. Ne muyitirawo ddala buli kintu n'okiwa omukazi. Nze nabeeranga n'omukazi ewaka kojja mpaata ng'omukozi yanfumba emmere. Najjula. N'amazzi kuteerayo tawero. Lwakuba nti kati omulembe guno si byamazzi nti gatwaleyo mu kiyigo byamunye kati ng'osobola ogamba bane muperezeko ku tawulo ng'ogirabye King Danny waliwo abakyatwalayo tawero nabo tobaleka ssebo kale abo mu byalo gye bali si mu byalo kale si nange kennyini ssebo ntwala tawero oba obadde tukimanyi tonjeregerera mu kamera okitegedde ng'abantu bakulaba bane kyatwalayo katawulo ate si musango naye nati kyeŋŋamba kojja kyekino nti omukazi osobola okubeera nga tugeze weerabidde ettawulo omukazi n'omugamba njagala mumpereze ku ttawulo n'agamba omukozi naaka kwata otwalire Dadigundi tawulo babayita anko twalira anko tawulo bambi anko omwana yakulisayo anko yayala obuliri omukozi engoye yazooza batuuka ne ku extent abakazi abo okuwa omukozi pulenga yazooza nennikaze. Can you imagine? Ngate olusi nennika nga wagenze ne mu December byonna n'owaayo ne bakola ki? So kati nze nganze omuvubuka ali mu kumagezi oba omusajja bwe ndaba ebintu ebyo nga biri ewaka olusi nsobola obutayogera nene nteekawo akabonero mu mutima gwange omanyi fe abasajja olusi ebintu ebimu tubikweka tuli emotional kyeki emotional kwega sasoma bulungi bwekubeera ng'oswala ambadde nmanyi nti kwe kugwa mu love emotional okubeera nga bwe nkukwatako bwe nti obusiwa bw'omukwano nga muwala wakuteekako buteesi bwoti
okwemola mubiri gwonna gubeeranga ogukubiddwa amashanyalazi kati ekyo si kyenjogerako ng'omubiri gwo guli sensitive ekyo si kyenjogerako ng'omuwala ne wabeerawo ne yeekomba emimwa nawe otandika okomba osanyalala osanyalala kati obulamu bwange buli so emotion okitegedde obanga obanyumya nnyo ebinakuwaza okaaba mangu okukaaba kojja bintu byennyonnyola byanjawulo omanyi nawe ogendayo omuvuga speed njagala onnyonnyole emotional anti kyekyo okukaaba ebintu ebyo byanjawulo emotional manyi tera olabeyo bambi kiri emotional kikazi kyatuga kirikaaba tugeze omuntu awamu ne surprise kikyalika bambi nebaga kiri emotional ate ate gwe emotional gyonnyonyola olesemu ey'obukaba n'oleetamu n'ey'amasanyu nedda kati tufu yeeriwa ebintu byalaabo oba ebintu byendi mu kunyumyako kuba gwe kandi naawe kennyini ongambe tewasoma nnyo bitabo kati ate owaka neeyasoma kati waliwo kubanga naye wasoma byansi wasoma mu gigi ekigambo emotion Kurani nga weba kuvuma ennyo okaaba bw'osanyuka ennyo okaaba bw'olaba ekintu nga kyanjawulo kiriso like ki surprise era kyekyo osobola n'okugwawo n'osanyalala w'olaba ennaku w'olaba akatiisa omubiri gukuba ng'oli awo ye emotional kati ekyo abasajja oluusi si ye emotional n'abali mu komenti bajja katugamba naye emotional yeno gye njogerako nti katugineminge tuti nti okuswala shameless to be ashamed nti omukazi asobola okukola ekintu kojja n'otambula ewaka ng'olabye kale ne waba takikoze maye bamwe abakazi babikola nga tebali intentionally takikola nti akigenderere n'akikola nga ye alaba kyekyo olw'ensonga bakikola naye alaba nga kyekyo olw'amaka gye yakulira abamu olw'empisa zakulira mu abaana abamu abasinga bakulidde mu kibuga gyawangaalira mikwano gyabeeramu ebibozi bye babeeramu ku tiktok nga ye alaba tekirina buzibu mu maaso ge naye ate nga gwe maaso go gwategeeramu nze King Dan yakulira ekikyusa Luweero nga bw'olaba kabina ezimu we tuba tuli wano okufuuwa tekirina buzibu okuba doti okwata ennyindo bwati n'afuwa eminyira nga n'okuwanda nga tebali naye nga kwe kojja mpaata okufuuwa oba obadde mu bantu olina otambula weesitenge wakiri obuzebuze nga ali ku simu eno oddeko ebbali naye wali omuntu nga yosumululirawo tiragasi takinamu zahama so bwe kityo bwe kiri so kati oluusi tuswala bambi n'otambula n'ogenda mu mutima n'ogenda ng'ogamba naye maama gundi oyo lwaki yatandise bino ebintu oba lyenneeyisaaye oba gye yakulira abamu tumanyi okujja n'obukodyo buno abasajja nojja n'otandika obuuza naye maama gundi sengawo gyali kojjaawo gyali abakazi mwegendereze nnyo omusajja bw'ajja n'akubuuza naye sengawo gyali olinayo ku sengawo like aso kikubuuza mu ngeri kati gweze munyumya muli mu kunyumya bunyumya najja n'akubuuza mama gundi naye sengawo gyali wangamba olina sengawo weegindi akyaliyo naye kakati King Dan ombuuza byaki ebyo yaba tamanyi ombuuza basenga tebalina bye bakola ennaku zino omusajja ate byenjagala nsobola bifuna ku tiktok media bambabuuza na Google okimanyi kojja tolimbye nakyazaako omuwala ng'okufumba nali nkyasuleyo ekyanyi n'okufumba ng'ali ku Google naye nga Bannayuganda ng'ayogera Luganda yennaaka n'amannya agamu ge beeyita ganene agagundi yatuuka n'aŋŋamba ne mugamba tugenda kulya mmere tugule mwote tulye delivery tufumbe olw'omukwano bambi naye nayagala oteekawo ekyenjawulo mu bulamu n'aŋŋamba tufumbe kati kumbe nze gwannyumiza okufumba nze okufumba nkutegeera mpulidde mukya faba ekyoto nku n'ofukamira n'ofuuwa mwoti eri Luweero kyekyusa wabusaana ebyo nabyo gogese beebigaba tobanga naawe ogogolinga teri Google egaba kyoto teri Google egaba kyoto kino kyanku Google ekoma ku sitoovu bwekirire nnyo sitoovu gaasi kuuka ezo kuuka kwekoma Google nga yajjawo ekyoto kiri ekyewaffe ekikyusa katagwe buzirwera wabusaana akamira ng'eyakijjawo so Dani Joanita ndowooza mami Joanita tumumalirize tumugamba nti olulala wabajjanga nga bamuleetanga mu kamera mwabagenda by the way nja munonyaako haye nzo butakuwa budde olw'ensonga byamutabuseeko nzo butakuwa budde kati ayinza okwagala okudda atuwe reply ayagala otutereeza nsaba kubuuza mami Joanita oyo wa tribe ki simanyi naye alabika Muganda oba Muganda
Kawalia naye bw'oba mami Joanita Kawalia oli mukyala Muganda kanku briefing muko kano olulala bw'obanga ojja okwogera ekintu ng'olaba kigenda world wide kubanga wakimanyi wakyogera ng'omanyi tekigenda kukomaawo kyali kigenda tambula kuba lwa nsonga ali in front of camera kitegeeza walina okwogera muko ku bigambo ebitugasa ffe ng'abantu ebituwa essuubi nga ffe emijiji emito ekigambo kye wayogera kyongera kusaanyawo obufumbo bw'abantu kyongera kusaanyawo maka g'abandi amalala kusiga bukyayi n'obufumbo kutabanguka n'okukyayisa abaana abamu be baasanga mu maka n'abamu be tuzadde n'okwetamwa abantu obufumbo bawusigalo beekola ekigenyi ba step mabi beyongeremu amaanyi so nga gavumenti eri mu kulwanyisa obutabanguko mu maka. So, gwe wandibadde part of ne weegatta ku gavumenti okulwanyisa obutabanguko. Naye ekigambo ekyo kye waleeta nti nze sikuza mwana buli mbuzi naba ku nkondo esikuza mwana atali wange kintu kinene oba lwa nsonga naye ku kyalo gye wakulira wali abaana be wazannyanga nabo nga bagamba oyo omwana si wa mama gundi ya muzaala naye ng'omwana oyo bamuyisa bulungi ng'ali happy ng'obusosoze nga tebuliiwo naye kati yakumyeyo muliro. By the way si kirungi so nze kye nandibadde nsabye oli mukyala Muganda mpulidde gwe Kawalia simanyi kyoba weddira ebyokweddira sibigenda nnyo naye wandivuddeyo n'obaako engeri gy'okola apologize bagita apology okwetonda apology naye kojja n'obaako wetonda eri ensi n'obagamba banne nnyinza oba ekyo nakyogera mu nsobi naye mu nsonyiwe disandise munalina okwetonda abantu abamu kye kibalemesa ne obufumbo mositi abakyala okwetonda kibalemesa nnyo obufumbo kojja okimanyi akagambo sorry ne forgive me nsonyiwa abakyala abasinga abali eyo kambabuulireyo kinene ekintu abasajja twagala nnyo twetondera naye abaana ab'obuwala abasinga abali temanyi kwetonda mwetonda muli ku ssimu kati nze nkoze eki nze nvaako kati akantu akatono ako ne kakunyiza naawe okugamba omuntu nti I'm sorry anti nze kojja mpata ne wemba nze omukazi anti ayinza okuneetamwa lwa sorry zange munnange ne bwenkola kirungi gamba emisango kumukumu kuba omanyi okwetonda omanyi n'abantu tebamanyi kwetonda abasinga waliwo saawa ey'okwetonderako naddala nga muli eyo musirisa obudde bukakanye waliwo embeera eriwo anti omuntu asobola n'okusayiningisa ekyapa obadde okimanyi mwaka akaseera kojja kweyogerako wali abaana ab'obuwala nga ye tugeze bw'oba omunyizizza nga neyo time tagenda gikuwa mwoyo moment tagenda gikuwa muteese oba obeeka engeri gy'omwetondera kizibu kuba obudde obuba bwakukakana tola nti amaaso gaago gakanudde ogasala obeeranga enjoki ze bayuyemu amazzi gafa obwogi bwekaba kaso tekaba tekakyasala katonda wange omunyarwanda nga saawa ey'omunaana etuuse kati kankuwa ku generation gye tulinawo ng'amaloboozi gafudde ebigugunyu biringa ebigugunyu abaana b'ennaku zino abaana ab'obuwala okwetonda kwabwe bamanyi kwa mutwalako Zanzibar bw'oba abadde akwata tekino n'omukyusa n'omuza ku iPhone kwe kwetonda kwe bamanyi leero n'omutwalako outing baby I'm sorry baby oli ludda jangu nsange ku climax emakindi baby oli ludda wandi jangu nsange ku autospay munyonyo bye bategeera abasa bye basinga tebamanyi kwetonda okwo kwabedda bataata ku beetonderanga maama nga bali mu buliri emmundu n'esindogoma omanyi okikoze bwe kityo nti abantu lwaki tebakyetonda ebiseera ebisinga abantu balowooza nti omulembe guli ogw'edda gwali mufunnyo bali be baatuzimbira bino bye tuli mu kutambulirako just twongerezaako bwongereza exactly enjuba gye yavanga era gyeva essimu zaaliwo just ku modernizing bakuyita modernize kwongeramu bwongezi katono nnyo oba innovation by the way okunyirizaako kusiiga langi so gwali etolowooza nti oli wa kitalo abantu omusajja yayima toli wa kitalo nga gwe boolowooza twali tulabye abanene emirembe engalo ebyo byewekyanga twabirabakodda eyo yembeera nange gye ndi mweka wadda nomukweraguza omuntu amanyi kyoli gweoyiga n'ebyawongoka bungi so abasajja awo singa mufuna n'obudde ne muddayo ku basajja ababakado abasajja baayogera talina kye bakyalinaye oluteekayo bwenegamba ndetedde ebiyimba by'abakadde kingidda bazaagala ezo ennyimba kyokka zirimu message by the way nze no music gwe mpulize ewaka nyenda mukubanga ewaka nga mama Vinka amanyi okuŋŋamba mama Vinka Vinka ono omuyimbi kabala kange kavinka badde manyi ozaali by the way kyantumisa mwana wange Vinka madamu oyo I like her so much. Omwagala nnyo? Vinka mwagala nnyo. Nekimunjagaza? Ensiri nga ziri wano Dani. Nekimunjagaza? Dani. Ng'ensiri ziri wano. Tujja guma. Ate gwe oli mulwadde. Zijja kulumako. Zikuleetere.
Bale odaje. Ensuliye kulumiraga. Ondwaziza amangu ago. Bana Uganda bagamba akalwaza mukaina ku maaso. Kamo bibiri oyo mulwadde. Oyo muyi. Ensuliye kuluma nawe nejja joli. Olaba bogenda okundese ensi ewooma. Ngeke okulya. Ene ensi ya mukulu ene kyawooma. Nze ngezaako. So Mama Joanita tumumaliriza. Mama Joanita tweyanziza nnyo obugambo bwatusuula ne tubadde tusaba ojje weetonde n'abantu. Aveeyo. Tujja sanyuka nnyo. Ayogereko eri eggwanga. Ffe tujja tambuza waakawo. Oba naye yafuse content creator still we welcome her. Si content creator. Just ndowooza kwekyawa na ku wana busungu. Kale n'ekirala ensi erifuse digital. Bagita digitalized. Kikati ebintu ebimu bambi. Bamami Joanita. Bibasuseeko nate manyi ku mulembe gwe yakulira empisa zalinga nnyingi omusosoze tebwalinga anti oba yagadde otambula n'omulembe bwabanga kyeye ensonga kati ate kanzija bwobanga maama wange omulungi Joanita Kawalyanga ensonga yakwogeza ebyo mu kutambula na mulembe shut up nsonyiwa birekerwa nsonga ogenda kwogera mulembe ki Joanita ng'oli wa mu nsanvu oyogera ki mu 2020 mu mukaaga nga nango wa 9 sina kwogera mulimu ebintu byenino sirika kwa generation ensuseeko nze abaana okimanya abaana bwe natuuka mu P7 abaana benaleka mu kyalo nyingira ekibuga nga bato babayonsa nagenda okudde mu kyalo nga bazaala amangu ago kitegeeza nange generation yene je mabega nina bye sina kwogera erina mukugoba bamu bantuusi wali omwana aliyeyo nga nazaalibwa ndi wa 9 nga ye wa 2 nenga alina abaana 3 kituufu nnyo so ajja kuva message kyemanyi sifafeka abamuweereza abantu bamuzeemu replies nyingi era ajja zituukako Mirembe Beddings amaziga nali manye ebintu ebyo byaggwa naye mukyala ali so emotional ali kikuba tukyogeddeko naye tukomezaawo so amaziga ge mangu era waliyo essuubi mukyala Mirembe oyo mu bufunze omanyinze kati Mirembe oyo ate bwenjogera mbadde n'omwogerako strong nti waba nsinga ekinene nyanza bansingako emyaka 4 3 5 kuba mukyala mukulukuluko ne si nnyo kuba Mirembe mwanjula ne mbazadde akyalagikako Mirembe ekyamukozesa ensobi kojja mikwano emikwano gino gyalemesa nnyo omwana muwala oyo ate ogenda kumpakanya lwa nsonga emikwano katugeze gwe olina emikwano gy'owangaaliramu era gy'owangaaliddemu mukwano gwe ayinza okugaa nti tugende tukole bwe kiti n'ogenda n'okikola mostly abantu abamu bawuliriza nnyo mikwano gyabwe mostly abantu abamu buuza lwaki oyo mukyala twamulabako ng'awadde mukwano gwe ekiwandiiko mutogende waka twamulabako ng'awadde mukwano gwe bamuyita Gloria nze mwetira Gloria Bia mutegedde Gloria Kilabu nannyiniko Gloria chupa twamulabako nga mwadde ekiwandiiko akisome kati kojja omuntu alina obwongo engeri kati ate n'emikwano egyo kabonero akalaga nti emikwano gyalina gyali tegitegera naturally kojja tosobola kubanga oyagala goba mukazi we waka n'ompita n'ongamba kengeddaani genda ongobere mukyala wange ewaka neŋŋenda kyogamba waliwo yagamba omukuba nti genda okole bwoti nagenda nakwata ekiwandiiko effe aba Mirembe Beddings tubadde tetuminako buzibu mwami Seguja Ivan era tubadde tusaba edduuka tulimulekedde emmoloka tugimulekedde egundi tugimulekedde tumwesonyi azifu gwe nayina engeri gye nakangibwamu kojja nempulira muli mutima neŋŋamba naye abantu bategeera batya anti abantu nga bwe tutandise bwolaba ebintu si buli omu bwabiraba anti abamu abategeera si buli omu bwategeera anti abamu entegeera yaabwe bye nagambye abeesulise ng'eki obuwundo bati omuntu omukulu akugamba nti Uganda esinga America yeye entegeera batero by the way no bakikozesa ng'akyo omukulu atuludde manyi okutulula nno kwe kukula kuli nga tokyasubirwa kuvaamu bamuyite no sense nga tokyasubirwa kuvaamu bigambo bya bitategeereka ngwina kwogera bigambo by'amakulu naye ogamba nti Uganda esinga America emirundi 10 oba egisinga mu byonna ate n'ateekako naago mu byonna nguudo biki naye mukyala Mirembe yandibadde takaaba lwa nsonga kino ekintu kitono nnyo okuswala si kufa ekituufu kimu okuswala si kufa mukyala Mirembe bwokera enkya n'ovaayo maybe ng'omwami oto kyamwagala nenze ndi konksure omwami omwagala ate n'ekirala naye mwami Seguja Ivan
eke nsambye fani kyakwagala just nti obuzibu bwe buli kuba yavayoko n'akwetondera nti mukyala wange nkwagala nsonyiwa tubiddemu just tewawuliriza emikwano gyakuvuga speed omuli mami happy home nsonyiwa okwogerako mukyala gwe oyinza oba tomumanyi naye nze nkumanyi naye ate naawe era olisobola okumanya okubanga omumanyi nase bantu abamu mweyisaako nti gundi nze simumanyi ate olaba abayimbi najja mukamera bamubuuza Pallaso omumanyi yani aba asala nte naye nga addamu ebyo ye kapeke bamubuuza Pallaso omumanyi Pallaso yani Pallaso linnya lya rediyo ne babuuza Kididi Gulunedi omumanyi Gravity omuntu gy'omumanyi Gravity baba wabu simumanyi yani oyo n'omutunuulira n'owulira lugamba oba anyway so kakati okwetonda okuswala sikufa bw'ovaayo ne weetondera omuntu n'omugamba mune mwami nsambya ate by the way n'ensonga ezo ne ziraba zaali bweziti be beevugamu supiidi omuntu eyata akatambyako nga bayombamu ye yaleeta ebintu bino okusajjuka n'ekirala abakyala abafumba abali eyo kineno kankabawe myaka gino emito gye ndiko ndi out of experience omukyala bw'oba nga oli mufumbo njagala onnyambe kigenda kuwanya ekitiibwa n'okuwa amaanyi maaso ga bbaawo bw'oba nga mu mikwano gy'omulaze emikwano gy'olaze bbaawo nti ono emukwano gena omukwano gwe ekyamakulu nze kingidani tetugenda beera nga tuli bafumbo naawe yadde obudde buno siri mufumbo oba nga tweyagala ondeetera omuntu nga si mufumbo nti yekyaliwo aba agenda kubuulirira togenda kundeetera Sire Queen nti yekyaliwo tukwatagane akoleko counseling togenda ekitiibwa ekirala tuli bafumbo ffe twewasa naawe togenda kundeetera omukyala single mother apangisa omuzigo enabweru nansana ng'ali muzigo gwe nti yekyaliwo nze mbikirize njagala kujja ondeetere omukyala wange ondeetere mukyala nga mufumbo ate ng'obufumbo bwalimu abumazemuko ebbanga ekitono nnyo emyaka 3 kuba obufumbo butandikira okukalwa ba myezi 6 togenda kundeetera muntu alina amaze myezi 8 mu bufumbo nga talina kyamanyi talina experience nga ffe bagenda wabula tuli myaka 2 nga moolina n'omusomesa abantu bangi bo bamanyi obufumbo kwegatta by the way abantu abasinga eyo abakyala abamu bamanyi obufumbo kwegatta exactly naye nga ate obufumbo si kwegatta obufumbo bwabo bawo kitiibwa yagala bawo n'osanga abantu abamu ng'omukyala we asobola abantu badde mukimanyi nti omuntu asobola okuba nga ye experience ye yakutabula bufumbo nga ye diguri ye gy'alina yakutabula bufumbo ng'era asobola n'okutta obudde najja nga abitambulirako abyonoone nga lyessanyu lye kituufu nnyo ng'omukyala ng'asobola n'okujja n'agamba bbaawo nno ate by the way abakyala wegendereze nnyo omukyala gy'ewuwo nga most ebiseera ebisinga buli muba munyumya emboozi agiwunzikira ku bbaawo oba agiwunzikira ku mwagalwawo ku mikwano gwe oba omuntu omulala aba omubi mu bakyala omuntu anyumya ng'anyumya nnyo ku mikwano gye kojja tugeze tuli mu kunyumya nentandika onyumya ku mikwano gyange mama Vinka asooka ndeke nkyali ku interview abeera eyo weewalenga nnyo omuntu ajja ng'anyumya ku mikwano gye n'anyumya ku personal life ye era nawe omanye nti wakukubira omugongo agenda kudda kugwa exactly abantu nno bakirabira naddala abakyala n'awolokosa ku munne bannange oyo mukwano gwange enviiri nno naziweza emitwalo 4 asiba munnange mama n'akabwaleke obukaddiye ku mutwe bamuwa biki olukuba omugongo bwe kati ne kano kagenda eri abasajja omusajja bw'obeera nga buli lwodda ewaka olina mukwano gwa mukazi wo gw'osanga nga buli lw'okomawo omusanga ewaka tandika oyiiya engeri y'okumusitoopinga by the way baba ku ŋŋambo kugeya nga bw'okomawo ku Mande muteeka mu ggume bye bibeeraawo okomyewo ku Mande omusanze ewaka ne mukyalawo n'okomawo olwokubiri n'omusanga era ne mukyalawo n'okomawo olwokusatu n'omusanga n'oyisawo olunaku lumu era n'oddamu n'omusanga ne mukyalawo nga bwakukuta kusima manna akampise tandika okugaadinga mukazi wo kwoyo omuyanja oguba mulimo gugenda kuggwa kubaawo tewaba kalungi ng'oyagala okubeegendereza woba olina saluuni gwe batege kamera nga tebagimanyi nga katono bwe kati oteeke mu saluuni oyinza okuwulira anti oyinza owulira bwe wafuukadde emboozi n'ekyenyinya lwamba ate ekisekererwa omanyi ekisekererwa oba kiki ekisekererwa kwe kubanga kyo kati Amoti kati for example Amoti oyo kisekererwa omanyi lwakisekererwa ye yeefuula ekisekererwa anti Amoti newomutunako okola ki oseka ati ekisekererwa kyekintu ekikusesa from nowhere kati mwami Amoti comedian kisekererwa naye yeefuula ekiki nti atunyumira kati wali ekisekererwa okubanga nti tebakunyumirwa
tobanyizangako nenga bakusekera olw'ensonga bakusongamu omumwa huyo mulabe huyo lokuba omukyala waabwe balina engeri gye bakunyumyako ekibi nekikwata nti oyo n'omwami era nza nombuza yani ne tojjukira nawe mama nako mugugo musajja gwe yali anyumyako ekibi tugamba afuka ku buliri ekitambo azukuke yoyo nkanyirire tufudde bannange yeye ng'emboozi gwe ate mu nsi muno abasajja ne kano mukakole ewaka ng'oli ne mukazi wo bw'oba ne mukazi wo bw'omulaba nga muludde nnyo mubufu nga muludde nnyo mukwano temulina yadde obuzibu yisaawo ewiiki egi kuliyetingawo olutalo lwojja okusobola kuliyetingawo engeri yaki kuteeka butabanguko ate mumaka lwaki okuliyetingawo olutalo lwogenda okusobola oyagala kulaba badde manyi ogezeseeko oba oyagala kulaba reaction ya mukazi wo anyiga atya kati olutalo ogenda kubya abantu babajjemu amannyo ate okuliyetinga lwakulwana bakuyita kugezesaayo kolayo kintu ekigezesa obadde okimanyi ko jampata nti omukazi bwanyiiga obunyiizi nga tomukubyeko yadde nenga ye anyiize bunyiizi asobola okwogera ebiva wano ne Luweero kituufu ng'anyiize buki bunyiizi anyiize buki bunyiizi nkimanyi nayogera ebiva wano mpaka Busiya Malaba kituufu n'otuuka n'omubuuza naye wabadde ofa ki wano n'adde nkugezesa ate nga n'ebigezo bye bamuwadde yabigudde yabigudde so kakati abasajja tweyigirizemu abakyala baffe bategamuko ku buntu bwe butyo bw'aba anyiize ng'olaba omukyala we anyiize mu eyo moment kozesa chance ey'okuzuula bw'anyiigaanyiiga ati bw'anyiiga ayogera biki ye bwe tuba tuyombyemu ewaka bitambula kyenkana ky'okufuluma wano okategedde era akakkana atya kimutwalira bbanga ky'okukakkana mulimu abakazi nze nabeerako n'omukazi ko jampata nonze abakazi mbawasizza ndi out of experience mbaddeko nabo abamu bampasizza abamu mbawasizza waliwo omukyala nga yakuwasa abayitirivu entuumu bweti kati nga bakugula ewaka kawundo kakubye eddini si kugula kojja omukwano gutambula guti era nga gwafumba akwoza biki byonna anti gwowasizza bye byebimu kojja Katonda yatuwa ekitiibwa twakyesigaliza abasajja buli musajja wenna gy'oli ng'ofuka oyimiridde oba n'ekitiibwa kyo kiba kyanjawulo ekyo abakyala mulimu abafuka nga kuki twawula okunaamiriza n'okutamba omukyala ayimirire akole bw'ati atiriise gugweri anti akubeeye okuba kutya kukunaamiriza nti oba oyido oba ayiguukiriza okuyiguukiriza ate oba otudde kati okunaamiriza n'okunama n'ofuka either bw'otakunama olina kusitama oyagala kummanyira nange enfuka nyimirire nkulage wano tokoti sikuyimirira bakyala mmwe sikuyimirira kati omukazi kojja ne bwaba ompasizza demina bampasizza baba ate nemunaye abakyala bombalaba abatuwasa munnange baba n'empisa kubanga omukyala agenda otuukako extent ewasa omusajja byabalabye biba bingi aba aboneredde ne gwe bawasizza nga alabye bingi kuba naye toba tuswazizza sikuswala kuweebula n'obeeraawo sikuweebuka era nakati nze kingiddaani okudda ndabanga oba waggwamu ensa oli awo abasinga no bakitwala bwe bati abasajja abamu abatategeera omukazi tajja kumpasa lwa nsonga nze nsobola okulabirira ewaka omukazi okuwasa tekitegeeza nti nobeera teweesobola kisinziira nkwatagana emwe gye mukwatagana n'ekirala experience gy'aba ayina abamu batuwasiza lwa experience anti omukazi nze akola byenjagala oba oŋŋonzezza olina experience naawe okujjako okwesoma ekuwasiza bino tobiyita nti oba producer okuba bulungi ngoma oba ovuga bulungi motoka kati mukwano namu mulimu experience by the way omukwano mwe musinga experience experience mukwano za mirundi ngena kankumenyereko experience mukwano eziri oba mu bufumbo za mirundi ngena bino byomukopa mu bukina akukabuyagala okwewandikako mbu olina experience by the way no kinakuka yeetaaga abeerewoko mu ggwanga era bannaye gavumenti ya Uganda mbadde mbasaba omugenzi wa Gere Peterson yali asabayo olunaku mu mwaka nga bakuza Christmas le birthday bafune olunaku nga lwa kinaakuka baluyita kinaakuka kati nze mbadde nsaba gavumenti etukkirize no kino kyo nkisabye era mmwe mwenna gavumenti ya Uganda mu nsonyi abakutte abantu Bentinda side ze abadde bazannya Mwami Mulindwa babadde atendeka Loni Mulindwa yaliko manager eyo ensobi y'amaanyi kubanga eggwanga mulize mabegambuuza mutya mu nsonyi wemuko kino kyogerako ebintu ebyo bitu experience kimu experience no mu maka yeetaagisa towulirangayo kojja muntu mukyala nobye waka nti bba wange tamalaako bangi gwe gali omusajja yazaalibwa nga tamalaako
Nze ngamba nti baba malako ne kubulwa ngeri gye balina biyigira obudde muntu tukyalina basenga tukyalina bakojja kojja kyogamba omwana toli kojja tolinayo bana babanyoko balina obayita mirundi emeka nojja nobatuuza nobabulira ebyo mu kisenge anti bantya tebakutya njagala nobeera firi tebakutya nawe oli busy omukyala alina ebisenge 8 ebisenge era nabo bagenda kwewuunya buli mukyala ali eyo olina ebisenge 8 naye okimanyi mbadde manyi bina era ne badde natabaala bina naye ngeragezako nnoonya ebirala oli mumpi siri mumpi kojja kambuuze ekirala kiriwa ekisenge kirala ate nayo yeetaaga kuba topiki omusajja omugulumivu okimanyi abeera bw'ati naabo bamanyi obbinoonya ne bibula kati abakitegeeza ekisenge ekirala kiri mbwongo bigula biringa zino banka z'Abamerika tobidumirako era kodi ozanya ne zigaana bulinga mwezi kojja ataawo nange kanyambemu ebisenge 8 buli mukyala bw'ali mukulaba vidiyo olina ebisenge 8 naye tebiggulwa era naawe tomanyi bwe bigula nga waliyo n'omukyala agamba nti nze tebatuukangako yadde ne mu kisooka ate kitegeeza ggula yatamanyi naye noona nannyini byo waba abitegedde asobola okuyambako nekyo kireetera abakazi okugula ebisenge kojja ebiseera ebisinga biri ebintu nga 3 wano aba alina okuba nga si mukoowu gy'akolera ekyokulala nga gwe gwayaniriza mu mirimu gye gy'akola gwe gwayaniriza muli nkiyita entya nti naawe okirimu omanyi mu muzannyo ogwo ekireeta abantu okunyumirwa oba okutuuka buli muntu natuuka n'agamba nti kati munnange mpulira muwulira mufiiringa banne kuba kweta mu njogera ennyangu okuba kweta ne weeta ng'oli proud abamu bannayuganda bamanyi okweta mostly tekiva ku bunene bwa muntu abantu no kye bamanyi kyova olaba n'abamumbu okumaliza omukazi mbw'alina okulya akawunga ali omulondo okumutuusa waggulu amunywera obuyaga bannaye mwe bantu mu abali eyo omuzannyo ogwo gwa wano abakyala balina ebisenge 8 naye abasajja abasinga nga yeegagamudde akoma ku 4 yefe abeegaganula ebina byo mbituukamu nze 8 ngunoonya ate wogufuna gubeerako olusi n'endobeso ekisenge kisembayo mujimba bajakate bagambye buliko mujimba era awo tovaayo n'essimu ne weevuga tosobola wabeerawo kitegedde kojja olaba mbadde nga mbeera mu bisenge byange ebina n'embituukamu omukulu n'olaba nga azolise kati wetuuka 8 tagenda kunfiira mu ngalo n'omukyala ebiseera ebisinga ayinza okwebaka ayinza n'obutakola kojja mbadde ng'era mbeebasa oli n'agaana okukola ng'otuuse mu 3 n'okulwala alwala by the way kuba oba waggudde buli kimu era kati 8 oba wamutuusewa ku nkoto kati abasinga mukoma wano eno nemudda gundi ontuuse wano mpulira ontuuse era ebyo bye babawaga simanyi mpuishe Obama ebyo zitasimanyi ngenda kulopa ababuba bulimba tolina kyoso malyansimbi biba ku malya era oliako namba ndengenda dende Frank oliruddawa banange kiri wala kiyimba kuyimba sikwekuli by the way nabawala era gwe wegendereze abakyala b'abagagga basibira nnyo ku basajja abali ba boda mu butale bwakale abo batera okumalayo ebisenge 8 naye abamu babituukamu ate nga tamanyi kwegamba nti omugagga ekitu wabira obeeraawo nagati nga wano wetuli kunyuma naye nga mwana Lilian omujjukira nti tolina meetings naye mwana oba kiki okimanyi na saa zino ninga eyanywedde omwenge naye kojja nze mmanyi n'omugagga yandisobodde otuuka mu bisenge ebyo naye kibalemesa nti bize ate n'abakazi abalala oluusi baleetawo kinene ekintu bannanga abakazi ku bintu by'omunsi bino twagaleko ekintu kitya bw'oba oyagala omusajja wo lwa ssente mwagale lwaki beerawo ng'okimanyi nti teri kunyumirwa kuli kutuufu kijje ne mbwongo ogambe nti kazi by'okunyumira mbivuddeko nfokasinze kuki ku ssente bw'oba ofokasinze ku musajja wo nti ofokasinze lwakuba akutuusa gy'akutuusiza fokasinga ku ekyo ate eby'essente bye bireetawo obutabanguko mu maka nti omukazi buli obusire kwinino obwewaga nina omukawala ke nalabye kalina olubasi mayi bakayita baye Shanita nga kagamba mbuuze bba wange mbwampe miliyoni 4 gwe omanyi abakazi abanobye mu muzibbangalo nga badde avuga emmotoka eri wathe miliyoni 4 n'anobayo naye ng'emirembe tewali essanyu ly'omukazi lyonna nze manyi liri mu buliri omutuusa gy'omutuusizza bino sente zijjanga by the way njemina abakazi
Era n'omukyala asobola okunoba nga tomutuusanga wa naye abamu mu binaawo beewaga. Kakati kojja kambuuze abakazi basisita bange bali kuntwala wantu walala ate ng'ogwo twandifunye musomo mulalo. Basisita bange bali eyo nga ye akerenca n'agamba nze sesiba ku musajja nze nkeera kwekolera ssente. My friend, ssente ogenda zikola enkomekerezo y'essente essanyu Katonda lyetuwa ku nsi erisembayo lyambuliri. Ne bw'ozinoonyera ogenda kufunayo muvubuka King Daniel Mpase. Kali nti bwe ngenda okukola n'obusente bwagaana ensi ya Dazanze oba tolumanyi. Kojja oluyimba lukulu nnyo nzo bala bamujyankaaga. Tolumanyi olwo oluyimba. Gwe wamuyimbi ki? Sooka oyogera omuyimbi. N'ekirala ne kapati ko emyezi nnyinza oba saakatuuka. Omanyi nnyimba z'abo abayeeza ddakiika 4. Kamukuubira ng'omwana alulubala. Sigundi. Naye abasajja obutamanira bamala omukuba n'amujjulira. Ndowooza abakyala kyatutonderwa ensimbi n'omusajja obutagatika ekimu ku byo katobirala ekimu kikwatagamu naye mbwe yakyawa n'agenda yeekolera essente era yazikola n'azimba n'ennyumba naye buli musajja gwe yatuukanko ng'amutya ng'ayinza nti omukazi asaddaaka abantu yeshiba kalungi batuuka ne bakutya nga gwe kennyini gw'olina okwetega naye nga n'okwetega ajja okulya ekyajulayi nakyo akutya. By the way, obadde okimanyi abakazi mu abali abavuga amamotoka mukimanyi tubatya twabitiibwa nga tubeegomba tubasobola nammwe mba mutwegomba bakuyita kutiriboota ng'endiiboota ng'omukazi mulungi omanyira ifu ye nti ali singo buli kimu naye ng'otya omutambaala olwa financial ye nti mukazi mugagga ng'ali mu fortune avuga fortune ya milioni 15 ogenda mugamba King Daniel ojidde ku booda ovudde ekyanjo ojidde ku booda ogenda mugamba kati ate obona omukwatako oba omusse kuba era ensonga omwerabiza ebyobugagga binagana boogera na luzungu. Hello, good evening Harriet. Oyo ne Harriet owulidde ekigambo good evening Harriet. Titajjatu good evening Harriet. How are you? I'm good. Nice shoot. Where? Today? Yeah. Oh, I'm kind of busy, but I'm going to... Mwe, bayaye mwe. Abo nno boolaba bakoma ku kisenge kimu bibiri. Abo batuma kyabo. Babayita bawaizeeka. Kuziko joli musajja musoga. Oli musajja weyigaga. Wejjinja. Oli musajja weyigaga. Obugambo boleta waizeeka. Waizeeka yabatya. Anti oyo. Kimu bibiri no mamunange. By the way, I will talk to you later. Nga kimu bibiri. As in, you know. Kimu bibiri luzungu. Kimu bibiri. Ate watu balumanyi oluusi. By the way nanga atasoma mune. Nga ya programmingamu yakwatamu obukwate bwawo nenga avimbira okwo. Oba be banyono. Nange kimu bibiri mbande ese yako luzungu. Obyogerera nnyo wali basajja manya bakyalo babasajja banno. Abasajja banno tobaamu omuze. Mositire. Akazungu akwatera okujjanga okwana. Ninga ateze. Era abakazi mwe mujje mwegendereza. Bwana nga soogera luzungu. Anti kali mwekojera emyaka gyammwe egyo mulimu gya kakasa kigambo nukuta kunyukuta. Oshigide. Nukuta kunyukuta ne kati ennaku zino. Anti ennaku zino. Kojja okimanyi nti edda wayimirizanga omuwala omukwane nenga n'ogukwana muwala munno omuwala oyo temwasoma. Nga kirasi ze mwakoma muzezento. Ne kati budde bwalero oyimiriza akawala ka myaka 18 oba 2 abadde abasinga betukwana ba campus. Oluganda olumu tebalumanyi ogenda kwogera ekigambo nabo baluzungu be bawaizeeka bayina too much. Kati kyetubadde tunnyonnyola abakazi bano kyekino nti ssente ogenda zinoonya ogenda zaagala era ogenda kukeera mu owino tetugana tuvudde wali wama Mirembe Beddings enyina Mirembe Beddings katika mutwalire wano Mirembe Beddings yakeera n'anoonya ssente nazifuna n'atuukanga mu ssente wali omwegendereza omulabyeko nakyo maaso ku maaso nanyiririrako obukulu tekabulamu kati ava ku Mirembe tugende ku Zali the Boss Lady oyo kimanyize ne bwansanga mu kolido nziruka. Lwaki obodduka? Wali olabeko ng'olususu weerabanamu. Anti kati oyo madamu namusinganako mu bbaala emu. Shakibu. Kali amasavu. Ate nga tosolobezako jja tongaaya. Amaddu bagamba abasajja abakulukulu mba n'amaddu. Nnyo ate wegasuluka. Si gwe wekka. Munnange Zali the Boss Lady ndaba ndi myaka 27. Zali tagenda wano. Atali wano. Naye alingo naye agakatona mugulu kino sitya mwetya Katonda namutotedde wa musumba ne mwanjula mama ne taata yono teweetega sikwetega gwe kojja sikwetega katika gamba mazima oga Shakibu ali myaka emeka abo babi Shakibu si myaka gyo Shakibu ayinza bansingako omwaka ali mu 23
asatu mu ebiri asatu mu something twenkana naye ali mu asatu mu naye Shakibu era si alimenti okuba n'oyo muki era si alimenti okuba naki kati abakyala basinga mwandirabidde kuzalidde Boss Lady Love gyalaga Shakibu ne kibawo ekyokuyiga nti teri kintu mu nsi kimala ne bwolikere enkya mu wino n'okere wakiseka ne bwolitambuza cyayi n'otambuza obuugi n'ofuna ssente n'ogula zikawundo n'ogula pijoti ne bwoligula n'ennyonyi anso olina kufuna musajja akutegeera mubere abantu nti eggwanga ly'abasoga mu mukyasinza abakazi abalungi abantu nga bawakana naawe oyinza okiwakana nkulaba kikazi kirungi sieka naye obusoga bunyirira njafuna olunaku nkutwaleyo waliwo naye bagamba bakutula mangu bannyoka tebalina yadde obuzibu nnyo omusiraamu agamba tebalina zahama bayimba bulungi kojeyo wali balina ebidonga abaana baawo sigamba ndongowenamba okuyiga okutegeera munda tuli mu kisenge akooka kati nedda kyembuuza steering eno omufune nga yoyo waliwo embaki ezikulidde muno balinga ebisaanyi bali mu kano oyinza kati nganze ntera genda mukaaga Mbale nenkomawo ngende Mbale nenzire e Kampala nengende Kampala nenzire Mbale emirundi mukaaga neko jeze ngendo zoyogera nkazi bampanvu awo wendi ate nga sirina kyenkozesezza no abatategedde ngendo kojaza ayogerako tukikomyewo ko mu lulimi oluzunguzungu omaye bayina tuyinza okuba tubalese tulina obbagondezanga kojja kyabategeezako bagamba nti agenda emirundi mukaaga kojja teweepika abaana bali kuna balina sente ze bajja kutwala wabeyangezesa bajja kutwala abaana bali awo Kyanja ze ninake yankubira essimu ng'ali Kyanja simanyi bayitawo ku Ring Road anti naye banyuma nnyo nga si wampompogoma nakyogereko nakyo kati wampompogoma ate ye oba weerimba abaana ddamu ngazi kyetaaga nnyo nga kamyumyulo balina zi eka nga kamyumyulo baafu peni mu baafu naku zino ebyana bibanammwe kiki naye funa omuntu peni mu nga decimal ne bakyala bikaabo bali luddawo mmwe bali ewaffe mu Busoga Busoga nga bagamba teyo gye basooka okuzaala mu bwangu abaana boononeka bwa myaka 12 bo bakisigaza era olaba empompogoma anti bamala ne baddabo kozi omukazi bw'ozaala omala n'okomawo kati bannange wobanga olina omwami simanyi agenda luutu 2 biwero luutu 3 biwero bano bannya biwero naye embegayiridde temungezessa manyi abakazi beepika abakazi atuuka kajjala akalabye komenti era bazaziteekawo temukola ki tebakugezesa sitaani takukema olowooza lwaki bampita omusajja asinga ekiwata ekirungi mu ggwanga bamaama abasinga basajja tebakimpite naye kati kojja mpata twali tukuyita abamu tumanyi direkita muga yaffe erinnya walikomyawo bayithawo noono omusajja muzanyi wa firimu nga bw'olaba nti nze King Daniel Official ndi musajja muyimbi ono direkita wa movie era azanye movie nyingi era azanya ne bakabanana era abamu tiimu yo bayithawo abaana bonna ngenda nakubanoonyaako era Sande ejja ngenda kubeera Kazinga waabwe bakasire John Bosco Magezi Ronald Kabanana bonna ngenda banoonya mulaba Kabanana Yesu dia ne zifirimu ze ku TikTok n'abagamba eno gye ne Hollywood yatidde Swaziniga ya komenti ze simanyira akola ne Swaziniga komenti na komenti nga ku bintu byaffe byawano ate lwaki ano di Swaziniga atugamba Swaziniga kichupuli ogamba no wakafeero Madam Yoga no diswazi agamba no Swazi omugezi Paulo Kafero so how ya commenting ananga ku commenting abantu abakazi temwesulirayo nnyo gwa nagamba ojja kulaba ekikyala nga kiri ngo okinyoma mu appearance yakyo ogenda okirekere boyfriend agendeyo one chance age kyekimwe kireka era waliwo ababuuzanaga naye kati Dani ku bulungi bwe kyekikazi wakinoonya ng'ekyamu kyekimu n'abakazi abafumba balina ba maidi ewaka ne webuuza bba wange kikyayagaza maidi mukwano waliyo by'otamanyi nga maidi oyo bannaffe kambabulire n'abakazi abasinga mukozesa nnyo ebizigo face ne zibalimba amabina ne gabalimba n'amabeere amatutu abamu mbu mwayawula mubeera nnyo temuva mu gym mugaziye bwongo bannange gym si bye tetwetaaga biwato n'amabeere n'amabina ge mutukyusiza era mbala waliwo ebigo bye baleese kati ebiteeteeyi kisiba wano akawuzi kiti ne kikwata ku wano ku bbeere ne mugongo teri ekitegedde ekyo nno ne bagenda mu video n'alyoka ayimiriza okugulu okumu nakinazali nanyenya ati okamayo akantu ke bakola bambi mwe nomumanye ebyo bye twagala ako bakayita kokonyo ye kokonyo
Kokonyo oyo munna ino mulungi ne mulungi ku muntu atannalaba era go bayinza kati gweyogeza bwavu njogeza out of experience bampale nywera ki enywera migwa bwe batuyita nalabyeko omwana nga atugamba mbu ye ne umusirike emitwalo 2 galya breakfast nakalabye naye nga olaawo bwe kafaanana oluba lumuligayika ya muwogo luli luti oyo muwala wa Benjamin Mkapa ate nno oyo omwana omulaba kati be boba osanga mu buliri nga talina kyamanyi okwesudya kulinga okwesudya simanyi nze milioni gwe nga ne Maserengeta ga Vietnam eriyo ekisu kati n'omusajja akwe milioni 4 be bano tayagala muge yengula tayagala oba kunobesa kati babayita bakimpi juni nawe oliyo lwa ssente oliyo lwaki naye ng'era eriyo eno bw'otwalira amalako be baffe be bammwe baluva okwaya kuba kati totolumamba ku lwa mukazi naye osobola okugira bugizi wano mpola neyepimirako by the way bangamba nti nabo bakyali abo abaana abo abakyala naddala kati tugendeko mu bakyala abakulu manye bino bye twogera abaana abato myaka 17 18 abasi kati kangereza emyaka gigi ne gitamanyi kye twogerako sivodde mostly emyaka 2 mugumu okudda wansi temumanyi kye twogera bwabiri obumu bwalabuse tebamanyi omanyi lwaki tebamanyi kojja abaana basinga generation eno eriwo bali focused on money bafokasinze ku sente tebakya fokasinze ku kiri kigenda omujjira ng'ense muwuubye kuba abakyala abaana b'obuwala ense bawuuba mangu ense muwuuba mangu n'azaala abaana baaba n'abanga kati kiri kivuddewo ekyasire queen amabina agaligamu aga tegakyaliwo nafokasinga kati kwani asobola okuntwala obulungi ani asobola okunkwata obulungi ani asobola okunzigusa lawundi zemba nkola ki zemba njagala omulamu ogwo ogulaba so tujja gwongerako so kati njagala mu dakika zino ezisigaddeyo ombuulireko wawooli ku ndongo bipyaki then tugenda wunzika n'ekikonde ekya chicken ne shower era ombuulire oli tiimu ki lwaki mu dakika zino ezisigaddeyo ziri 5 zokka so kati mbulamu bw'endongo abasinga batamanyi yamanya nze bampita Kingdom Official ku YouTube sobola no bagamba social media ndozo TikTok nkozesa Kingdom Official ndoza je mikutu je ninga je nina Facebook webiti ebyo Kingdom just otekamu King space Dan space official yabajja kungamba Kingdom Official it's me Kingdom Official ndi mwana nzalwa yeruwero kikyusa wabusana kamira akalo kenvako bakaita katagwe bukibi so ndi mwana mulya naka ndi mulemezi Kingdom Official nayingira ekibugo kuyingira endongo kojo kimanye kimbonya abanyambula mbwe endongo guno Gravity omutujjoyo atatya Gravity omutujjo no munange yandetera ebizibu by'okuyingira endongo. Amanyi namwe n'okunoonya amasannyalaze. Si kunoonya amasannyalaze naye wali ananjulira. Ne konte. Abajjukira abamu baali bato generation yabagenda obbira abamu. Abamu mujjukira Gravity concert gye yasooka okukola bagiyita Omoto concert. Omoto concert Gravity bagigula waliwo omusajja Lukalambuzi waliwo ekikyusa bayitawo akavakata Lukalambuzi garden. Omusajja ajjagula promoter Moto concert extra agireeta ekikyusa. Nzolombeera katagwe. Nkwata pichi ya musumba njibba ntutekako bakyali bange ekiro saa 6 tugenda mu Gravity yali omuyimbi wange nze kyali kintu tewa Gravity sikulaba Gravity nga ayimba nali njagala kwogera nani na Gravity entuuka natuukawo saawa zalinga 3 kitundu Gravity yatuuka ku show yakwata obudde mwewunyira n'abagamba nti Gravity takyajja mbivulu simanyi ki Gravity yatuuka nga mbivulu budde nga bukyali saawa 6 kitundu yali atuuse munayi Gravity nga njogera naye nga musange bali ngavuga taxi eyo je yayina engerike ekipande ky'Omoto concert emabega ku mupiira kati biseera bya Range Rover kati buno bya Range Rover na lifoti ziriko na majnya baina Range Rover na lifoti ekyane ekyo kikozese ne by Gravity kwebaza lwaki tomunoonyako batafunika batokikako naka kaseera ke namutuuka ku Gravity era Gravity byembona byonna ggwe mune Gravity nga musinkana anjogera nenga muga Gravity nali manye biseere by'ennyimba zezo zonna zimalanga jja zikizi mwoto ngozi kuba bulungi alalala nge wafanya nenyimba mu mayiminga nyimba zo motujjo okyazijjukira kata kongome mala alalala simanyi yayinanga ebiyimba yimba bya yayimbanga bimpomera simanyi kyebyo kata kongome mala malanga jana kwa Gravity omotujjo nana bari muziri enkambwe monna Gravity nga mutuukirira ng'omanya abayimbi twekuba ku bantu nga mugamba Gravity yajja nagulawo emmotoka nengenda nenkonkona nze neekaza nemukonkona ku ddirisa ekigulawo nekigamba Gravity vudde mu kyalo ewaffe wala si wano okutuuka gyenvudde wano okuva wano tuuka gyenvudde waliwo mayiro 10 na mmeka 5
kitegeeza nvudde mu kyalo nnyo nozo nyimbo zeeyimba nze ndabanga ze Kampala mu Kampala yaffe yali aze kikyusa nze nvudde Katagwe yiri kamira Gravity nga mbuuzi oli muyimbi nga mugamba ndi muyimbi aguddewo olukiri mu kusiba ngatto tunyumya kiguddewo oluggi mugamba ndi muyimbi nga ngamba tosobola yimba ng'oli mu kyalo kwate kubojjewa mu kibuga kati nkunyumiza emboozi firimu etandika eti Gravity bwangamba kwate kubo tujje mu kibuga oyimbe mpakinga piki Gravity atuka time yogendo yimba nga nebiri byanvudde mu 20 piki ya Musumba bayinzo jibba ze nawuze Gravity nga Gravity muwerekera tuyingire ayingira ngolo nonfuse timu ye ngagenda akuba bamaloba kubanga avaayo Gravity yali mubinga akwata omutwalo ngagumpa omutwalo Gravity yampa sente doza je 10 auko ekusinzire dda nenyonyesene nadala mu kyalo omutwalo kali kanji ngagumpa nga Gravity ngambe ebigambo bino omuyimbi anasobola endongo ino okujja Makindye Kampala Makindye omanyiyo timpulirayo ngebiseera yo mpulirayo producer mu Italon Dadon shibanga ina ice cream baby twala nune ku ice cream era ne bonna tuuka kubirawo badax cartel batuzala mu bala obana nana kakati nzija Lord Dadon namba inalingi ina ku beat yalanganga nnyo nyingire ekibuga kasayi ati nga sinatuuka mu kibuga nzire waka nzira yondowooza nkoze ntyo genda mu kibuga nze nga manyine ekibuga nti bwotuuka ebiba byangu nga bokola ki bolowooza ngenda nfumba ndi ku piki ne bakyali babe najja nabo nabalekayo nensimbula Gravity olwadde Kampala nange nenzira mu kyalo navuga nankalu nga ngenda nfumba kati wakiseka nga nawo mukwano gwange bamuyita Fred Mabirizi wakiseka bamuyita Musu erinnya limanyikiddwa makanika wa motoka ali awo kunnajja bamuyita Musu nga mukubira essimu nga yanze no ndi creator nga ngamba nkwata essimu nkubira Fred olubongo bumpadde mugamba Fred namukubira kanonyezedde omulimu nga gwakola ki gwagana mu kibuga nga mugamba Fred ngenda kukubira essimu ndi mugenda waka ngenda kuwa mama wange ekiro nno sawa mmeka 8 ngenda kuwa mama wange nebo mukuwa mugambe Dani tumufunidde omulimu e Kampala Kalerwe agenda kola waka bagenda musasula emitwalo ameka 3 ya mama kati tuli mu kyalo emitwalo 3 emyaka ejo bampa 3 balinga bampe milioni 3 Fred nganga sikina mu buki nga mubuuza ne Fred bwenzije nyinzo funa wentandikira nga yampita bitadda nyingire site Fred nga tutuuka muwa mama nga mama amugamba Dani tumufunidde omulimu kiro nakonkona mama nga mama Gravity ampadde omutwalo ninamu omuki mama naye akeera njiizo omutwalo mugane banneetaaga nkya lwaki mama nga lwaki balinze mu wiki neggwa n'oli okugenda nga weetegese agona magezi bagala kulumba kibuga Makindye munnaye mama teyali mubinga akeera yali talinawo ssente oba omutwalo yagujjawa mukazi wattu mama wange omulungi ng'aleeta omutwalo ng'agumpa kitaata wange omuto yalina takisi ngevuga okuva mu kyalo mpaka w'obulenzi mu tawuni awo nga yabwerera okuva ewaffe ekatagwe otuuka ew'obulenzi 10 mmeka kati ezennya nazigiramu foki takisi ya taata wange tajja kunsasuza netuula na Kameme n'ensawo yange nga nyingira kibuga nga ntuuka nga nsasula 13 okuva ew'obulenzi ebiseera bezaali 10 okuyingira site ng'emmotoka endeeta mpaka mu Namayuba wezituukira mu Namayuba kati firimu etandika eti eyandeeta Fred eyaŋŋamba nga yajjanga mu kyalo ng'ali bulungi tuuka mu kibuga basuza musuze wulira firimu mu nju basulamu abantu nga 6 ate nga naye si ye nannyini nju naye bakoza bamusuza buki si kumuswaza ndowooza akantu kaako olowooza lwaki tetupozingirawo ku mboozi ye tujja gyongerako oba twogereko ku kikonde katono oba ekikonde n'emboozi yo tujja kubiza kiri wakyo oyinza okunzika nakyo byafu twogere ku kikonde tuwonzike ekikonde kya kyali wange shawa kyanaku z'omwezi nga 6 omwezi genda bagwa 8 tuli ku Supremacy Launch ali Nankulabi abamanye Nankulabi otuuka mu bitaala abava ewandegeya osala mu busazi Supremacy Launch katonna sala mu bitaala oyambuka katono uva ku Chezi Johnson eri awo gwe buuza Supremacy Launch ojjaba ogiraba ekikondo kigenda oba abamanya abasinga mumanyi ndi tiimu shawa siri muvaamu nze kochi wa shawa shawa musajja wange oli kochi wa shawa ive tukochinga shawa mu kikondo fe tumukochinga ate kati kojja nina ekintu kye njagala obbagamba kwolwo mugenda kulaba olugero lw'Abaganda nga luze mu video nti akasajja akampi okanyumiranga mitala wa mugga kati leero luno olugero luvudde mu bigambo luze mu video wala uliddeko emboozi nga bagikunyumiza nenga togiraba ne bagamba bannange empologoma yatugobye nawe n'otuukako ekiseera empologoma neekola ki neekugoba ne biva mu mboozi ne bijja mu reality
kakati mugenda laba olugero olwo nga luvuddeyo nti akasajja akampi okanyomera mitala wa mugga anti shawo yo gwemba gamba shawo yalina likodi zazzakola naye nga abadde nga zikolera mufe bachaliba ngaziri inido anti shawo gwenkugamba shawo ye muntu asobola okuba abantu bana omuntu ogu mubumpi we wali shawo tomulaba nti kampi kansitulanda bomugole anti foti ezo tuzita situlanda bomugole kasajja kange shawo zonwa sikuvola ne yahitiyo era nange musajja wange tolaba nti no kasajja kampi oba yakuwaddeyo ku kampi sikumpa ate shawo yampadde kaki musajja tugana yache ayo enaku zina kwayo kyasibu n'akasente ke bakamusasula bino njogera ku One Love musajja wange shawa twemanyi from comedy biki twetegeera musajja wange shawa agenda kola ekintu ekitabangawo mu nsi kojja chikani bwakuba shawa chikani bwakuba toyogera bintu bitayogerekeka omanyi president Bogere Peterson omugezi yagamba simanyi nkwatanga omuguwa nakugula simanyi obandi akalulu kano kati byeyagala teweeta makyota asobole kukola kula mu kamera ogambe ensi ndi musajja muyimbi bampita Kingdom Official abamu mutabani wa Musumba gonna gansa kinga ku YouTube mutabani wa Musumba wa Kingdom Official gosa kingonfuna chikeni bwakuba shawa oba chikeni bwakuba mama Jona abamba manyinga mama Jona top 10 comedian chikeni rusejera bwokuba shawa ize kyagera dani amanya amatufu nzalibwa Luwero kikyusa chikeni ngenda kutambula okuva ku State Square nga ndi mu Bokisa paka mu kyalo okuva ku State Square mpaka Nansana ni Bokisa bazitambuliramu lwaki sibute yate mfachi kwanza ndiko nkushuwa shawa agenda wangula chikeni bokuba shawa ngenda tambula nga ndi werere ngembwe egenda egireti bwejiwuzumya mbantu zizi bweddakeno okuva ku State Square tujibaletandikirawa tujitandikira ku mapera tujinoneno ku Jinja Road tujinoneno ku Jinja Road ewalinga tujitandikira wane walinga kilabu Amnesia ewalinga kilabu Amnesia okay kwa kakazimba au Fly Express was parking kulerwe tujitandikira kulerwe okay nja kutambula okuva kulerwe mpaka Nansana kuna masitowa ku masitowa ngina we wane wali amayembe bayitawo bati awo nerabiddewo Nansana we wali amayembe nerabiddewo chikeni bwokuba shawa ngina tambula okuva wano ngemboba egenda yeewuuba mpaka Nansana kubanga ndiko kushuwa shawa agenda kuba omuntu shawa tagenda kunswaza oyo shawa aina panchi kojja oyo no mwana mumulaba mukozesa aba legit era kano kagenderi aba boss ba legit CEO legit company atwala abantu ebweru nkulabula nja out of experience bino byembagamba temubireta mu omuzannyo oyo mwana gwe mukozesa is very 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 dangerous more than you know ebigambo byakugamba ntunula mu maaso kulaba shawa mama Jona aka Shaw Farusali short is a short tempered gwekigwayo kanabalaga busungu short is what short tempered ye shawa wamula begeri gyawuba mu chikeni naliwo sebo naliwo kati naka kasajja kaine gombe eri kaluba shawa yakubaka abasa binene bintu minyumiza abantu try tuve mu bendeyo ku kilabu wano emotoka netufiirako awo abamanye mungo nato yingire mitiyana tuva mu bende nato yingire mitiyana emotoka netufiirako bali budde bwakiro bana bavubuka abajje kirombo ababba munnange bajja kati Sami yali yebase mu motoka nze nali nvuge moka nefa moka bwefa mpira tulino kyusa kati ate ompira kutali no kyusa tena gonga gweddemu omukka ekire kyo ntwagala funa boda ekoleki etunonero mpira emitiyana kwa mitiyana yatuli okumpi munnanga bavubuka ne bajja nenzo kusa shawa ne mugamba shawa bavubuka bano batulumbye balinga mukaaga shawa nasituka shawa nasiba bulungi engatto netya nenkwata kino kisumulula emipira gy'emmotoka spanda nenkwata ne jeke ono bujeke buno bwambuka buti nenkakwata shawa nangamba ndani kusemberera semberera just okwe defendinga shawa yangamba buno busonga butono nali sikirabanga kaga Katonda mugulu shawa natugamba mbere mu mmotoka musirike bino ndabyemalira nababuuza buzibuki anti shawa ekinene nnyo zali eddakiika 4 nga bavubuka bali ku ttaka
So kati chicken bino ebintu byenkugamba bigenda eri chicken bigenda eri mukadde wa chicken maama omwana wo mane ya ne mie vu era olulwana lwandyetazeeko ambulance era abaani yazisabye ate chicken yagamba bazirete kuba omwana mugezi amanyi kyagendako nti bagenda muyisa bulumi nga muyogo bagenda otwala ekiki kikojja kyoyogerako kati nno okojja kamba what are you talking about ukojja shawa nkugambye abalejiti bagambe oyo mwana okuwa wabanga badde afune sente ennaku z'omwezi 15 mukyuse olw'obulungi bw'okwagala amannyo gammwe mukyuse sente muzimuwenga ennaku z'omwezi 8 6 sina kini mumwenga sente za myezi 4 maaso ye gomba mubanja hati olunaku lumu shawa agenda vaako waya naye shawa akuba katulinde kayina engeri gye kekyagira mu bbanga kati ate abeera steady shawa ali steady n'ennyimiriro ogiraba wakalaba namulaba nti ayimirira abantu wamu nagamba mutima ngaga nti kisemberanko yayimirira bwati ngali steady naye nga tomulaba agitaba waliwo yatambuliramu nga kala audio nikasoka kachanga msaka otugulu tujja sukaawo tujja kwongera Dani ona ina tatuwadde bulungi lugendo olugendo lwe tujja dulaba tumubuzeeko yasoma mama wali tata wali ndonge eri kuki alinayo ebipya tujja kumuzza so tetujja kubeera bogezi ndowooza olina kyogamba abantu oba bimala biri kyenyinza okubagamba baganda bange yanze bampita Kingdom official ndi musajja muyimbi kibaddiŋŋana emirundi n'emirundi musobole okitegeera yambagala nnyo baganda bange mpozi n'abakyali bange sponsor bo ba legit aba legit company banaye tubatumiddeko nnyo mwe bali ku sponsoringa kintu kino no mbebaza mwe bali kiteera mu ddala sente mwe balire ddala temujjanga okwo n'ekirala mpozi mweyongera following agundi y'omwami ono mugiwa obudde mugiwa amaanyi embozi nnyingi tugenda baleetera tugenda kuleeta ebi wano kyali mabaga ate kyemanyi bwe tunaatuuka ku nsonga z'omusisenge bagenda kubeera okwo baida bana ali ntandise okukola live naye nga kubeera abaana naddala basisita baffe abali ku byeyeeyo babyagala nyo manyi bo bamala ebbanga nga tebaluzezaako so kati omuteeka mu motion babikolera ku ssimu tebazikiza nabo tebetuddeeko